nemanyi nti Masaka tulina obukulembeze okuva ku president paka ku kyalo ekisembayo era ekyo tekinnakyuka okuggyako ng'ogamba waliyo ekiriyo weewaawo tulina byetuwulira naye nga tebiri ku level eyinza kubeera yaba alarmists. Ffe ku ludda lwaffe olw'obukulembeze Kayongo nja kubuulira ate mbuulira abantu amazima tusolvinga ensonga nyingi. Ekintu obukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi omwagalwa w'abangi era nga kati awadi Oscar Award nominee era nga yawangula dda n'emu ku ezo ezisinga okutambuza olugendo lw'okununula bannansi mu kulabisa n'okwolesa nakyemalira obukambwe bw'ateeka ku bannansi nga ateekawo ekigumaza ky'akalulu. Omusingi kwe yazimbidde ebyobukulembeze si lugambo, bikolwa. Ffe munaye abantu balabira ku bikolwa byabwe kyova olaba ffenna twaweebwa omukisa. Mukumpa nja kuwa ekyokulabirako. Nze mukumpa omukisa nga omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform abanzikiririzamu be baali abatono si be baali abangi naye era bannayuganda omukisa baagumpa nga bayita mu magnanimity, obugezi, okulabira ewala okw'obukulembeze naddala omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform kuba ssemateeka gwa wa appointing authority. Kakati nti kyengezaako okulaga nti bwe abanga banneesiga ku lwa bannansi ne bampa obuvunaanyizibwa obw'omuzindalo guno kikakata ku nze obutagwa abusinga, kikakata ku nze obutakozesa ddoboozi lino kuvvoola kujojobya ate bannansi tutegeraganye. Kinkakatako okuyimirira n'omuntu anyigirizibwa kubanga mu kugumpa mwalimu ensonga etangaaza nti genda oyogerere abo abanyigirizibwa classes zonna, the literate, the illiterate, those from the ghetto, those not from the ghetto, those from uptown, those not in uptown, with Tamak, Maram, village, town, wonna, go and speak for the people and speak the truth. Kakati, that is a mandate derived from the trust of an individual, but for the desire of the public trust as a bigger good. Kuba ffenna bye tukola Kayongo is for the public trust. Ensimu offices zetulimu ye tutaddemu obwesige. Si magezi gaffe. Tetuli bakugu nnyo. Kuba singa bakugu singa result z'okujjako nakyemalira zakola ki ziri ku meeza. So it is not about experience. Tebakulima nti we speaking about experience because tewayinza kuba yalina experience kujjako nakyemalira atanavaako. Experience is something out of success. Yes. You cannot say experience when you have not segmented, you have not showed, you have no showcase of success in what you've been standing for. So tewali wo impediment one muffe criticizing each other ku modus operandi ezenjawulo within the party. In fact, ekyo kyekikulaga nti tetuli bannakyemalira despite the appointment. Singanga nalina okubanga buli bwenzija wano nina okubeka mocha, nina okubeka vule, nina okunoonya president, nina okunoonya secretary general, whereas we have different platforms of consultation, open lines of communication, but we are not hesitant from discussing the real critical issues when they arise. Of course, we are alive to excitement of certain colleagues who want eriyo bannaffe abagala okufumula enfuufu. Oba omuzungu kyandigambye hula baru okuba kerere y'omwanguka nti waliyo omuliro ogwaka naye nga tewali ki tewali muliro. Nze ndowooza nti ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nga kikulembera omwagalo w'abangi alina mandate, formidable man, very formidable, straight-headed, clear-guided, envisioned, overtly sighted. Toyinza gamba nti this is
something. I think this is a small issue that will be, we shall give it the due attention if it desires so, and we shall melt it like ice back to water. Omanyi teweralikiranga ice sina mazzi ga kunywa ng'ate amala nasenena n'omunywa. Omanyi ebintu bino Waiswa ensonga lwaki mbikubuuza. Yes, era njagala bino bitwale nga bya National Unity Platform. Yes. Kuwa ye position Ye ya kibiina. National Unity Platform. Yes. Yeah. Ekibuuzo ekirala kye njagala olambulula eggwanga. Enteekateeka za Kunga zaayimirizibwa e Masaka. Nedda. Teziyimirizibwanga. Naye waliwo okulungamizibwa. Kakati tosobola kuyimiriza. Saagala genda nnyo mu issue eno. Saagala gigenda mu nnyo lwa nsonga ndi mukulembeze atuula ku nkiiko ez'enjawulo ku ntikko. Ffe National Unity Platform amazima gatufuula baki ab'eddembe. Kijja kubeera kikyamu bwe nadda wano nempa position ku nsonga gye tutannaba kufuna kulungamizibwa kuva ku sayidi zonna, kubanga kayomo nga bw'owulira ebigambo bwe mbiwulira, naye nze deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP kitegeeza nti omuntu yenna nga gwe munnamawulire b'onkubira n'omulala asobola okunkubira. So tennaba kutuuka ku level, naye manyi nti waliwo ate abavujjirira ebeera ensonga. Kyengambe nti tulina ne ba excited friends, naye ffe ku NUP abantu tubalabira ku bikolwa byabwe. Omanyi ebintu bino nange bigenda ne bituuka wano neŋŋamba nga ndaba nakati bino byekola wano nkunga bannayuganda okuggyako Museveni. Nga ndaba olwokubiri olusi lulwawo. Ekigambo okukunga kizimbibwa okuteekawo structure, ekitoka kunga structure ya mobilization. Yes. Structure ya kutambuza njiri. Kakati oyinza okulemesa enjiri okutambula, oyinza okuziyiza okulemesa enjiri okutambula. Weewaawo mu kutambuza enjiri muyinza okubaamu ebisobye, muyinza okubaamu ebitannaba kukkaanyizibwako, naye ate era obukulembeze tebusobola kulemererwa. Ate nze ndowooza nti wayinza okuba nga waliwo abasponsoring amawulire amabi, naye era waliwo ne kye tuyinza okwogerako nti waliwo rush ey'abantu okuvaayo okwagala ebifo ebyokwesimbawo. Omanye ekibiina kya NUP wadde tetunaba kuvaayo na ntegeeragana ya nkomeredde ku kalulu ka 2026 oba tunaba tumaze okukwata obuyinza oba tunaba tetunabakwata buyinza, naye bannabyabufuzi balengedde wala nti omuntu akyali mu mitima gy'abannayuganda, nti oyo akyakulembedde mu kati okubeera nga yalina mandeeti y'abannansi okubatuusa mu nsi ensuubize, ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati the human political instinct mu bannabyabufuzi eba erina okucreatinga kye bayita political tensions, entunnunsi ez'ebyobufuzi ezibagamba nti kakati ate ono lwaki akoze bw'ati, ate ono lwaki akoze bw'ati. So manyi nti oyinza okwesanga ng'eyo y'ensonga eriwo, era nga mwalaba obunkenke obwaliwo mu kugaba kaadi bwe zaali zigabibwa. Ndowooza kati abantu batandise butandisi bunkenke buno, kubanga the ground is more leveled. If there is any waliwo ekintu kyonna ekiyinza okuba ekyamazima n'obwenkanya, nkukakasa nti tosobola keera ku makya n'ogamba nti basobola okuwangula omwagala w'abangi era n'ekibiina kyakwatira bendera ekyasinza obugazi, era nga ye oyo eyawangudde ali ku lisiti y'abamu ku bantu abagenda okukompitingira ku red carpet ku nkula y'okutambulira ku kyoyo ekimyufu, ng'agenda okuba nga akiikirira Uganda, akiikirira Africa okwambula mu lutambi olw'ebyaddala olulambulula butya nakyemalira bwazaawudisa ensi yonna, bannayuganda okubatulugunya, okubafutubalako. Gyenjogerako ye Oscar Award ebeera kumpi buli mwaka, naye ensi yonna webetunuulidde. So si kya bulijjo mu lugendo lw'otutambuza ffe abamanyi bye tuliko era abateekateeka butya bwe tuyinza okwongera okuwangula nakyemalira. Bw'oba obadde owulira ebigambo ebyogeddwa leero ku ttale Hesita, byonna bibadde byetoleddwa okutulugunya bantu. NRM okugezaako okwoza feesi yaayo. Bwe walaba ebyali e Busoga
kyali kintu kyekimu. Kakati ekyo kitegeeza nti akatiba kakozesezza mu kulabisa mu kutema obusobozi obubadde buyamba okumaamirwa ku kwa Nakyemalira wano kakola oluvannyuma lwa reaction ya Nakyemalira ku nkola ye ey'emirimu. Waliwo akantu akansi wa Waiswa ng'ensonga eyo tugivaako. Ogambe yes, ogambe tetubiyingirayo erimu ebimu tusooke tubiyingira. Kubanga nga bwe nkugambye nti sinnakifunamu tekinnafuuka ky'amaanyi kundeeteraga nti kaakati omanyi naye manyi nti ebyo overtly tubidiscussinze kuba Kunga teri Masaka wokka. Kunga eri mu Uganda yonna, Kunga eri e Busoga. Kunga we bali bakuba chairman Nyanzi nga bamulangira omuganda okusala okugenda okuyingira ekyenjojo bali bamukubira Kunga. Ojjukira twali ekyenjojo bali bamukubira ki embalala bali twali tugenze ku Kunga. So Kunga as structures kakati ekyo nakyo kibalage mwe bannayuganda nti tutudde tulina bye tukola bye mutakola ki. Kakati lero mukubuuza Kunga tekyeki Kunga kuba buli twagamba nti Kunga Uganda Kunga Kyagulanyi Kunga Masaka Kunga. Kakati bulijjo bwe tubyogera balaga nti abali kwogera boogera ebyo kye balikola kati olwaleero structures ezibadde zizimbibwa zitandise okwasimula. Anti abantu beebuuza lwaki bwe ziba zakwasimula zeebaze nti structures ezo zikoleddwa era zirina amaanyi kati agali mu kugamba kubanga argument eyogerwako kati nti obuyinza bwa Kunga bulabika buyitiridde bwe mandi ku ekyo kyempulira era nga kisobola otunulwamu ssemateeka abawapaka wa. Ekyokubiri lwaki okukunga kuno kusinze nnyo nti ate we mulina obuwagizi. Ate wulira ono oyinza okuva walina obuwagizi era ani agamba mbu eri tekuliiyo. Nene ekyokubiri walina obuwagizi obungi era woobeera n'abantu abaagala okwettanirawo okukulemberawo abangi. Madrid yalina Zidane naye ng'ate yina ne Cristiano Ronaldo. Nga tuwunzika kino ekintu Waiswa ogambye yalina Zidane ng'erina ne Ronaldo ng'erina ne Beckham. Era kyobalaba nga bayita ba Galacticos. Abasambi abalungi ennamba bakayanira nkayanire. Tiimu yennungi. Tiimu yennungi. Kati ate goyinza olaba omusaloga nti oyo mu kukuba mwenda ani ali mulaba wo. Oyo mu kuziteeba ani ali mulaba wo. Ate nga wali wajja nga ye ate mu kuzitulisa. Allah akbar maswali. Bajeta pale FM kano njagala tukamulungule then tugende ku nsonga endala. Waliwo akalala kabadde kansiwa naddala ku nsonga zino ez'Emasaka. Fine tezinnaba kuleeta nnyo okuwaawaala kwa mawulire. Yes kyenebuuza nti zo Secretary General ow'e Masaka yabawandiikirako nga bategeeza bino ebigenda maaso e Masaka. Secretary General wa? Omuwandiisi wa Kunga e Masaka. Anti-government is no structures zili sanctioned by the party. Ziva from the blue zili discussed, zili constitutional, zili obuvunaanyizibwa. Structures NUP zeyina nyingi. Nkugambye obuvunaanyizibwa wa structure ya Kunga. Ekigambo Kunga kitegeeza okowoola, okugattako, okukola ki? Okugattako. Kati tuyinza kugamba nti tuyimiriza okugattako naye tuyinza okuba tusobola okutunula mu nkola ey'okugattako eriwo kuba oli ayinza okuba nga agattako ng'atavoola abaliwo awo nga tuga nti tonina eno ate muna kyetwagala is leveled ground. Equity. Ono yamyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP. So njagala ogamba bannayuganda kubanga eryo ne benasanze eggulo ba profesa ne bankuba akama nti owaaye tulina mmwe naye ebiri Masaka. Wacha hiyo watu wa Uganda kiongozi yake Kyagulanyi Robert Sentam amefahamu hiyo kitu yote. Sasa sisi tunatembea vizuri, hiyo kitu hakuna tabu. Tutakamata yeye vizuri kwa chini
tuendelee kwa mkutano yatoa na chema ya Yoweri Kaguta Museveni. Hakuna tabu. Bajirita Power of Africa Radio. Eno jibaita program namwatulira. Waliwo amawulire agenda kugenda funye Waiswa. Era bagambulidde awo ne ngamba nja kukulaba wano tulabe nkubulire. Omusajja eyavuga Kyagulanyi mu taxi ali kudduka. Polisi munoonya. Wabitegedde?